Newankubadde okulonda okwaleero kubadde kwakujjuza bifo byonna ku lukiiko olukulu olw'okuntikko olw'ekibiina ki NRM. Kyenkana abantu bonna amaaso babadde bagakuumidde ku kifo kya myuka ssentebe w'ekibiina owookubiri omukyala ekivuganyizibwako yali sipiika wa Paalamenti Rebecca Alitwala Kadaaga ko neeyamudira mu bigere Anet Anita Among. Okwewala ensindikagano, ababiri bano baabukeereza nkokola okugumba ku kisaawe eky'ekkololo okulinda ssentebe w'ekibiina okulonda kutandike. Nga bwe gutera okuba, ababiri bano abavuganya ku kifo kino baweereddwa akadde okweyogerako eri ba delegates sinakindi babuulira ebigambo ebiyinza okubatengula emitima ku ssaawa esembayo. Rebecca Alitwala Kadaaga yasoose okukwasibwa akazindaalo ono atandise na kulambulula lugendo lwe ko n'obuwulize bw'alina eri ekibiina ky'awangaddemu bwe kyangayingira byabufuzi. I have worked diligently as a backbencher for the first 7 years before I was appointed Minister of State for Foreign Affairs, Minister of State for Transport, and Minister for Parliamentary Affairs. Ono ayongedde okukiggumiza nti ku kifo ky'obwa sipiika newankubadde yali akulira ggwanga lyonna yafangayo nnyo okulaba ng'asoosowaza ebiyamba ekibiina gamba ng'okuyisa ensimbi ez'okwewola awatali kukandaliriza gavumenti. By ensuring that the necessary legislation is passed, the necessary budgets are passed, the necessary loans are passed to support the manifesto of the NRM. Kyokka oluvannyuma lw'okwogera ebisanyusa, Kadaga akyukidde omukulembeze w'eggwanga n'amutegeeza ng'ekibiina bwe kyolekedde akadde akazibu ddala nga kino yakirabidde ku kugulirira abalonzi, okwesa obubi woofiisi, okutiisatiisa ko n'okubba akalulu emisana ttuku okwalabikidde mu kulonda okwatandika sabbiiti eno. That the level of bribery, of intimidation, of abuse of office, of corruption during this election has been exceedingly high. Indeed, it has been unprecedented. Kadaga agambye nti kyamubuuseeko bwe yakizudde nti abantu bakwatiddwa ddala mu nsawo ne bagaba omuteeta gw'ensimbi balondebwe ng'abamu basobola obubi ne ku bannaabwe ne bagaba n'amasimu eri ba delegates. We have seen distribution of cell phones for the same reasons. Distribution of money for the same reason. No small money of 20,000, but in millions. Ku nsonga y'abadelegates ab'ekikwangala, Kadaga era tasirise abulidde President tekyamangu kiggwa nakikolebwe okutangira emizizo nga gino oba si kyo ekibiina kyolekedde okusaanawo. We have built this party over time, but there's a real risk that it's going to be overtaken by people who do not deserve to be in leadership. So we need to check the issue of corruption. Nga kyajjave ku kazindaalo nate Speaker Anet Anita Among naye ayitiddwa abeeko kyagamba ba delegates si kulwa nga bamuyisaako akalulu. Ono asoose okujjukiza ba delegates eri ekibiina kye n'okwewaayo kwakoze awatali kusindiikirizibwa so ng'ebbanga lyamaze ng'akubiriza Paalamenti agamba takubaganyeeko na ssentebe wa kibiina. I want to thank you so much for trusting me with such a very important position, which I have diligently performed without any turbulence in that Parliament. Asimye omukulembeze w'eggwanga olw'okumujja mu nsi ey'obuddu ng'ebibiina ebivuganya gavumenti kye yali awangaalidde n'amusenvuza okumutuusa mu kibiina ekiggumidde mu kaseera kano mwali. Your Excellency, when you identified me, I do not want to be useless in the party. I want to add value to the party. Abulidde bannakibiina tebabanga bakumwesiga bagwa ne batunuulira ennyo engeri gy'akozesaamu obukodyo bwe okukunga abantu beegatte ku NRM kale nga senga afuna ekifo kino ku musingi ogwo kwajja okuzimbira. I will mobilize for the party from north to east to west to central throughout the whole country. I am bringing value to the party. Among asanyudde abalonzi bwe bategeeza nti singa aweebwa omukisa okutuula ku lukiiko olukulu olufuga ekibiina lwakufuba okulaba nga basentebe ba zi district bongezebwa ku musaala. Especially the LOC5s, the local councils, the speakers on their increment of their pay. Otujjidde ku mpewo ng'okulonda n'okubola obululu bikyagenda maaso ku kisaawe Kololo.